Wiki ewedde bakadde banga ebitiibwa twatunuulira ku byonoona wuzu oba ebyonoona okunaaba. Ne twogera ku bintu bingi era twaleka nga tugambye nti nomunoonyerezeeyo n'ebirala. Mu bimu ku bitwayogerako twagamba nti omuntu alidde ennyama y'eŋŋamiya wuzu eba emuweddeko kyetaagisa afune wuzu endala. Nti singa omuntu afuna wuzu naye ne yeerabira n'afunamu akakunkuna nti agirina oba tagirina eba emuweddeko ayina okufuna endala. Ne tugamba nti singa omuntu yeebaka otulo n'aba nga otulo tuyeebase tubadde tw'amaanyi amaliriza wuzu eba emuweddeko. Oba omuntu bw'abeera nga yeerooteredde ne yeerooterera nga yeebase kiba kitegeeza bw'azuukuka nga alabyeyo sayini ey'okuba nti amazzi gamuvuddemu ag'ekikulu ayina okubeera nti anaaba. Era twatunula ne ku bintu ebitoonoona wuzu. Twagamba nti ebimu ku bintu ebitoonoona wuzu ye muntu okubeera nti abadde atambula n'aba nti yeekwata ng'omukyala ne yeekwata ku mwami oba omwami ne yeekwata ku mukyala nga babadde bali mu kalippagano. Ebyo tebyonoona ki? Tebyonoona wuzu. N'omuntu okubeera nti akutte ku mpitambi oba n'akwata ku nkali oba n'akwata ku kintu kyonna ekikyafu oba olugoye lwe ne luba nti lukutte mu kintu ekikyafu ye wuzu eba temuweddeeko wabula anaaba ekifo ekyo ekikutte ku bukyafu neeyongera okubeera nti asaala. Olugoye aluggyamu bujja bwe luba nga lwe lukutte mu mpitambi naye ye kennyini asigala mu ki? Asigala muyonjo. Kati olwaliro twagala okweyongera nga tunuulira ku nsonga ez'okwetukuza. Ekibuuzo tubuuza ekibuuzo nti omuntu asobola okubeera nti asiimuula ku khuffain bw'abanga afuna wuzu ayinza okusiimuula ku sokisi. Naam, okusiimuula ku sokisi waliwo kye bayita khuffain. Khuffain kitegeeza engatto naye ng'engatto ezo zikolebwa mu ddiba lye twandiyise nga leather. Kati amateeka agafuga khuffain oba olwaleero twambala kye bayita socks. Khuffain ezo zibeera ngatto ezambalibwa naye ng'ate zibeera mu ngatto endala. Zibeera za ddiba bw'ozambala omala tunoteeka mu ngatto ki? Mu ngatto endala. Ziteekwa okutambula oziteekwa okuba nti obeera nazo nga zonna ki? Nnyonjo. Ozikola otya? Naam, osobola okuzisiigako nga ofuna wuzu? Naam, amateeka galiwo agafuga khuffain. Ekisooka, bw'oba onaasiiga ku khuffain, ekisookera ddala oyina kubeera nga osoose kunaaba, osoose kufuna wuzu n'obeera mutukuvu, obeera ku tahaara. Bw'oba onaasiiga khuffain oyina kubanga wasoose kunaaba n'osooka n'ofuna wuzu n'onyirira n'oba nti oli ku butukuvu n'ozambala. Kati esswala eziddako bw'oba ofuna wuzu bw'otuuka okunaaba ebigere toziggyaamu, ozisiigako busiizi. Era ne sokisi bwe zityo ozisiigako buki? Ozisiigako busiizi. Omala kabanga ki ng'okyasiiga? Bakuwa bw'obeera nga olina khuffain, bw'obeera nga oli mutuuze ng'oli wawaka bakuwa lunaku lumu lwokka. Bw'oba nga oli wakusiiga ku socks bakuwa only and only 24 hours. Obudde obw'emisana n'ekiro bw'oba nga oli wawaki? Oli wawaka. Kati tokkirizibwa kusiiga socks oba n'osiiga khuffain okumala okusukka olunaku lumu ng'oli mutuuze. Naye bw'obeera ng'oli mu safaari ate tukuwa ennaku 3 osiiga khuffain okumala ennaku 3 ne socks ozambala okkirizibwa okuzisiigako busiizi okumala ennaku 3. Olunaku olusooka kugamba ennaku essaawa 24 emirundi 3. Ennaku 3 bwe ziggwako ozikola ki? Oziggyamu n'oddamu ate n'ofuna wuzu bupya n'onyirira n'ozambala ate n'otandika process ki? Empya. Okubeera omutuuze kwe kubeera nga tolina safaari. Bw'obanga tolina safaari, bw'obanga owangalira ekyokulabira kati ova waka n'ogenda n'okola mu tawuni kati bakuwaayo olunaku lumu lwokka gwoba oli mutuuze.
kati agoba toli mutambuze. Okutambula kitegeeza olina olugendo luwanvu nga lukukaluubiriza n'okukaluubiriza bw'obeera nga olwamukola kiwa mukutambula. Ekyokulabirako singa obeera nga oli wambaale naye n'ofuna olugendo n'ogenda Embarara oba n'ogenda Kampala oba n'ogenda Arua oba n'ogenda Gulu, kugamba okutambula distance eraga nti tokyali waka, okkirizibwa okubeera nti osiiga socks ezo. Naye nga ne khuffain kubanga kati socks za replacinga khuffain. Bw'oba oyagala kulaba khuffain ozisanga ne baganda baffe abali abasabirira be batera okubeera nazo abazikirikalenge. Naye naffe tuyinza zifuna singa obanga ozaagadde oyinza okukola order ne bazikola ki ne bazikuleetera oba ne zibazikuwa. So kati Obusiraamu bukkiriza omuntu okubeera nti azisiigako n'aba nti tazijjaamu. So ezo khuffain. Kakati socks oba khuffain etteeka lyazo lirina kubanga zikavaringa oba zibikka ekifo omuntu kyanaaba ng'afuna wuzu. Okugulu ekifo ekiri kompalizero oba ekyetteeka kwe kunaaba n'otuusa amazzi mu bukongovule. Kaakati bw'obeera nga oyambadde khuffain oba socks zirina kubanga zibikka obukongovule. Kati bw'oyambala socks nga ziri wansi wa bukongovule, kati awo tuba tetuzisiigako kubanga ziba tezikavaringa ekifo ekiri kompalizero mukola ki mu kufuna wuzu. Socks bwe bubeera nga buli so light, nga busocks buli very light, nga busobola okubeera nga buyitamu amazzi, kati obona bo tobusiiga. Twagala socks ng'eri thick oba nga ya cotton. Kati bw'obanga ogisiiga togiyiwaako buyiyi mazzi kubanga ekigendererwa ekyokusiiga obadde toyagadde kujjamu ki kujjamu socks. Kati twagala oyiweko buyiyi mazzi zisobole okubeera nga ate zitoba. Kati ate oyingize mu ngatto, engatto zijja kumaliriza nga ebigere bijja kumaliriza nga bikola ki nga biwunya. Tusiiga tutya amazzi ku socks. Nga bw'olaba bwe tusiiga amazzi mu mutwe bwe tusiiga amazzi ku socks oba ku khuffain. Tusiiga wa? Kyonna ky'oba okoze kikola. Oyinza okusiiga kungulu kwa socks, oyinza okusiiga wansi, oyinza okusiiga khuffi yonna. Wonna w'oba osiize kikola ki? Kikola the same thing. Kiringa bw'olaba kikola nga samona. Ekikulu nti amazzi olina gateeka mu ngalo n'omala n'ogajjamu ng'olinga asiiga mu mutwe. Nga g'okozesa okusiiga mu mutwe nga bw'oteeka mu ngalo n'ogajjamu ky'okola ng'ogenda kusiiga ku socks. Abantu abasinga obungi ayiwa amazzi ng'alinga agenda okunaaba mu maaso mu kyenyi n'agayiwa mu ngalo n'amala n'asiiga ku socks eno eya ddyo, n'ayiwamu amalala n'asiiga ku socks ey'ekkono kungulu, n'ayiwa amalala n'asiiga wansi owa socks. Kati agenda okuyingira mu muzigiti nga kisokisi kyonna kitobye. Obusiraamu butuyigiriza olw'okubeera nti butuwa obwangu toyiwa buyiyi ku mazzi kuki amazzi ku socks. Kiri kitya singa omuntu abanga afunye wuzu n'aba nti asiiga ku socks naye nga teyabadde na wuzu, teyabadde mutukuvu, n'asiiga busiizi ku socks. Tugamba nti bw'obanga wabadde tofunye wuzu luberyeberye n'oyambala bwambazi socks n'otuuka okufuna wuzu n'ozisiigako, wuzu eyo eba tetuuse. Eba tetuuse. Ekyokulabirako, omuntu ayinza okubeera nga yakedde ku makya n'asaala fajiri n'anaaba n'afuna wuzu. Bw'amala okufuna wuzu ne yeebakamu n'azuukuka leeti ng'agenda ku mulimu naye ng'ate yabadde amaze okunaaba n'ayambala socks ze mangu ago n'agenda ku mulimu. Olw'okuba nti yabadde anaabye n'afuna wuzu n'addamu neyeebaka n'agenda ku mulimu ng'ayambadde socks, ku ssaawa 7 bwe zituuka n'asiiga ku socks. Wuzu eyo eba tetuuse. Olw'ensonga oba weebaseemu okwebaka kuno kukumalako wuzu. Kati kiba kitegeeza obadde ku mbeera ng'oli mutukuvu naye ate obadde tolina wuzu. Tukugamba ddamu ofune wuzu, jjamu socks ofune wuzu buki? Ofune wuzu bupya. Brother Amir, twagala kwogera ku nsonga ndala. Bw'obeera nga obadde oli mu mbeera eya janaba, ng'obadde ne mukyalawo mu nsonga z'obufumbo, okkirizibwa okwebaka nga tonaabye? Tuli mu kweyonja, tuli mu tahara.
okkirizibwa okwebaka nga tonaabye. Naam, osobola okwebaka nga tonaabye, naye okubirizibwa okufuna wuzu. Bw'obanga mubadde mu nsonga z'obufumbo, kya bbeeyi nnyo okufuna wuzu n'oweebaka. Si kirungi kwebaka nga tufunye eki? Tofunye wuzu. Naye ate n'okwebaka ng'oli ku mbeera ya janaba nakyo si kiri haramu, tekyonoona kwebaka ako. Naye hikima erimu nti bwe tubeera nga tubadde mu nsonga z'obufumbo, wabeerawo bye tuba turiliizinze. Omwami abeerawo nekyabaakoze nekyaba riliizinze era aggwamu amaanyi. Kati okunaaba kuno kulina hikima. Ekigendererwa ekiri mu kunaaba kwe kubeera nti oddamu okufuna akubeerako n'akangubanguba, oddamu okufuna amaanyi. Kati bw'ofuna wuzu kiba kikendeeza ku bunafu bw'obaddemu, n'oba nti weebaka, n'ozuukuka n'obeera nti ofuna wuzu, n'obeera nti onaaba n'osaala. Kakati ekibuuzo, singa omuntu abeera yeebase obudde ne bumuyitako, essala n'etuuka, oba essala ya fajiri n'etuuka, obudde ne buyita nawo ng'ate abadde akyali ne janaba, kikkirizibwa okubeera nti anaaba ng'obudde bw'essala buweddeko, n'aba nti asaala? Naam, singa omuntu abanga yeebase obanga yabadde ne janaba naye obudde bwa fajiri ne buyitawo, n'atuuka n'okubeera nti obudde buyitako, n'azuukuka ng'essola yayiseeko, ng'ate abadde mu mbeera ez'okubeera nti akyali na janaba, tugamba nti Obusiraamu butukkiriza okuba nti bw'oba ozuukuse, ozuukuka newankubadde ng'ozuukuse essaawa 3 ng'obadde nga weebase n'oyitawo, ozuukuka n'onaaba n'ofuna wuzu n'okola ki? N'osaala. Ekibuuzo, singa obadde nga oli mu kusiiba, oli mu kisiibo, naye n'obeera mu mbeera ya janaba, naye n'oweebaka n'otalya ddaako, n'oyitawo paka ku budde bwa fajiri, paka ku budde bwa fajiri ng'obadde tewanaabye, ng'oli mu mbeera ya janaba. Ekibuuzo, osobola okweyongera n'okusiiba? Osobola okubeera nga weeyongera n'okusiiba ng'ate ng'obudde buyiseeko? Tugamba nti okubeera nti obadde olina janaba tekirina ngeri gye kisobola kwonoona kusiiba kwo. Esswalayo ozuukuka n'onaaba n'ofuna wuzu n'osaala, era okusiiba kwo kusigala kukyali ki? Kusigala kukyali kutuufu ebbanga ly'omala nga tokoze ekitolidde. Janaba bunjanaba teyonoona kusiiba kwa muki? Kusiiba kwa muntu. Tuli mu bintu byakukola ki? Byakwetukuza. Kakati awo bwekyo bwe twagadde okubeera nga tukiwunzika. Twagala okubuuzayo ekibuuzo ekirala, nti omuntu akozesa mazzi ki bw'aba nga wakwetukuza? Mazzi ki g'akozesa mu kwetukuza? Obusiraamu bwatuwa opportunity nti amazzi ge tukozesa mu kwetukuza gayina kubanga matukuvu, ng'ate gasobola okutukuza ekintu ekirala. Twayogera dda nti amazzi amatukuvu tukozesa amazzi ag'ennyanja, ne tukozesa amazzi ag'ensulo, tukozesa amazzi ga nayikonta, tukozesa amazzi ga taapu, tukozesa amazzi agava ku luzzi oba ag'omu river. Amazzi ag'oku busubi tusobola okugakozesa mu kola ki? Mu kwetukuza. Ag'omu fridge tusobola okubeera ntugakozesa ne tukola ki? Ne twetukuza omuntu bw'abanga agalina. Nfuna bulungi? Ago gonna mazzi tugakozesa. Olaba bw'okeera ku makya, okeera ku makya ng'obusubi bwonna butobye. Onfuna bulungi? Amazzi agagabeera ku busubi osobola okugakuŋŋaanya n'ogafunamu wuzu. Osobola okutambula n'oba nga otambudde naye nga tolina woofuna mazzi, naye ng'ago weegali, ago ogakozesa n'okola ki? N'ofuna wuzu. Onfuna bulungi? Ago gonna gabeera matukuvu. N'amazzi ge tugambye nti nago mu fridge nago tugakola ki? Tuganaaba, tugafunyisa wuzu. Tugafunisa wuzu. Amazzi agaba gookya tetutera nnyo ku advisinga muntu kufuna wuzu ng'amazzi gakola ki? Gookya. Twagala nga gannyogoga gakole impact.
naye oli bw'abeera omulwadde tumugamba gabugumyeko. Tetutera nnyo kwagala kukozesa mazzi nga yagateese ne gaba nti gali ku musana. Omusana ne gugwokya ng'ayagala gagendemu omusana oba gabeere nti gogya alyoka afune ki? Afune wuzu. Tutera okwadvisinga nti wandifunye ng'amazzi ago sigali ki? Nga tegali under sunshine oba tegabadde mu ki? Tegabadde mu kasana. Amazzi ki ge tutakozesa kufuna wuzu? Amazzi ge tutakozesa kufuna wuzu, ekisooka amazzi agalimu najisi. Amazzi agalimu najisi ge mazzi ki? Amazzi gonna nga matono, nga gaguddemu empitambi oba omusulo. Amazzi amatono ge galiwa? Amazzi amatono ge mazzi agataweza lita 2,000. Amazzi amangi ge gaweza lita 2,000. Amazzi amangi agaweza lita 2,000 ne bwe gagwamu obukyafu wadde ng'otegedde nti bwaguddemu gasigala mayonjo. Naye amatono agali wansi waago bwe gagwamu obukyafu gaba gakyafu wadde, tetugakozesa mu kwetukuza. Amazzi ag'okubiri ge bayita amazzi agaba gakyusizza ekkala. Nga wano tumanyi bulungi nti amazzi gaffe gali colorless. Bwe tugazuula ne tugalaba nga galimu kala oba nga galimu ebbala, ago amazzi tetugakozesa kwetukuza. Naye mu bifo ng'amazzi ago bwe gatyo bwe gafaanana gakozesebwa. Amazzi bwe gabanga gakyusizza empooma, ng'agaffe wano bwe gabanga galimu ag'olunnyo nga y'enkola yaago, ago tugafunyisa wuzu singa ebanga gatondebwa bwe gatyo nga nkola yaago ya lunnyo. Naye bwe gabanga si ga lunnyo, ng'amazzi gaffe si ga lunnyo, bwe gabeera nga galimu olunnyo tetugafunyisa wuzu. Tugaleka kubanga bagakoze eki? Gaba gakyafuwadde. Chai tetumufunyisa wuzu. Singa amazzi tugatabula ne tugafumba ne tugateekamu amajani ne tugateekamu sukaali, kati gaba gavudde mu ttulube ery'okubeera nti mazzi, wabula nga ffe tuyinza okuganywa bunywi, gasobola okuba nti tugakozesa mu kunywa chai. Naye mu kwetukuza tetusobola kwetukuza. Toyinza kukwata amazzi ge baatabuddemu obutunda oba ne batabulamu emicungwa ng'olaba nga mayonjo teri yagakwatiridde, osobola okuganywa n'onywa obutunda obwo, naye tosobola kubukozesa okufuna ki? Okufuna wuzu. Tetufunyisa wuzu ebintu byonna oba obutunda oba chai gwe tuba tukoze eki? Gwe tuba tunywedde. Amazzi ge tusobola okuba nti tukozesa singa omuntu aba akozesezza amazzi ng'ofunye wuzu, amazzi ago ne gaba galina we gagenze nga we gakuŋŋaanidde, bw'oba ng'omaze okugafuna wuzu, ago omuntu ayinza okuddamu n'agafuna wuzu. G'oba onaabye n'ofuna wuzu ng'ogakuŋŋaanyirizza mu kyombo, bw'obanga waliwo ebbula ly'amazzi, ago gennyini tuyinza okuddamu ne tugafuna wuzu kubanga gabadde mayonjo, gabadde ganaaza ebifo nga biki? Biyonjo. Onfuna bulungi? Anti kati tosugusana mu kamwa. Tugamba nti amazzi kubanga bw'oba osugusana mu kanwa toyinza kugateeka, toyinza kugira amazzi n'oteeka mu kamwa ate n'ogateeka mu kifo kyekimu. Akamwa oba ogawanda mu kifo ekirala. Naye gano agaba gayiise wano ne gakuŋŋaana, ago tugakola ki? Tugakozesa. Ne tuddamu tufuna ki? Ne tufuna wuzu. Ffe bwe tubeera mu scouting, amazzi twetegereza, tuyinza n'okukozesa ago ge tubadde tunaabyemu amazzi, tunaabyemu engalo, bwe gateeka tujjako ag'okungulu ago ne tugakola ki? Ne tugakozesa ate omulundi omuki? Omulala. Tukola kye bayita recycling. So njagadde ntunuleko katono nnyo ku mazzi ge tufunyisa wuzu oba ge twetukuza nago. Era ntunuleko katono nnyo amazzi ge tutakola ki? Ge tutakozesa mu kufuna ki? Mu kufuna wuzu. Twagala okubuuza ekibuuzo. Singa omuntu abadde ayagala kusaala naye n'akola tayammum, nga yakoze ki? Tayammum, ng'ate amazzi gategerekese nti weegali, tayammum eyo ebalibwa etya? Omuntu bw'abanga amazzi weegali n'akola tayammum n'agenda n'asaala, ansi egamba nti nno takkirizibwa kusaala, swala yalina okugiddamu olw'ensonga amazzi gakoze eki? Gabaddewo. Akakwakkulizo akafunyisa omuntu okuba nti akola tayammum kwe kubeera nga amazzi tegakola ki? Tegaliiwo. Naye oli bwe yeebuzaabuza bwebuzaabuzi n'aba nti asaala esswala
ng'ate ng'amazzi galina we gaabadde naye nga yeebuzaabuziza obutaganoonyaako, tugamba nti essole yagiddemu, addemu afune buzu, abeere nga afuna buzu ng'akozesa amazzi asobole okubeera ng'akola ki, asobole okubeera nga addamu okukola ki, addamu okusaala. Allah yasinga okumanya ebituufu bw'ensonga. So bwe tuba tuli kwogera ku bikwatagana ku kwetukuza, twagamba nti no tutunuulira n'ennyambala. Nfuna bulungi? Tutunuulira ki? N'ennyambala. Tutunuulira n'ennyambala. Engoye zo z'oyambadde. Omwami aweebwa akakisa nti olugoye lwayambala olw'okukuuma obuyonjo, empale ye oba olugoye lwo olwansi oba izaari oba enkutu eyina kubanga eri waggulu w'obukongovule. Nfuna bulungi? Waggulu w'obuki? W'obukongovule. Okwekuumanga muki? Okwekuumanga muyonjo. Oba otambula oba ogenda mu sswala, naye kyandibadde kirungi n'oyambala olugoye nga mwami nga luli waggulu w'obuki? W'obukongovule, olw'okwekuuma ku buyonjo. Omukyala ye ateekwa okwebikka omubiri gwonna. Naam? Tuli kwogera ku buyonjo, omuntu nga ayambadde obutukuvu, ye olugoye lwe lusukka amagulu. Omwami waba nti ye watandikidde olugoye lwe luli, ye omukyala ayongerako ziraa 2 oba ziraa kitegeeza opima ekibato mirundi 2. Olugoye lw'omukyala ne lweyongera waki? Ne lweyongera wansi. Era omukyala bw'aba atambula, ekifo ky'aba ayiseemu, olugoye olwo tetwagala olugoye olwo n'olukekkereza, kubanga bw'okekkereza olugoye ate ojja kusigala nga Obusiraamu obuteese ebbali. Kubanga omuntu agamba waliwo abakyala bw'aba atambula ng'enkuba etonnya, ojja kwetegereza ate olugoye alukwatako, n'alukwata waggulu mpaka mu bisambi ng'atambula, ng'ate ng'ekyateesebwawo hijab eteekebwawo kuyamba mukyala kukuuma buyonjo bwe n'okukuuma ebyama. Kati bw'alukwata n'alulininyisa waggulu, kati aba akoze opposite. So omukyala gwe nkukubiriza nti leka olugoye lubeere, tambula. Bw'obeera nga olaba nti wooli ogenda kutambulira mu ttaka oba ogenda kutambulira mu nfuufu, tambula nga weegendereza, naye making sure nti omubiri gwo gwonna guli muki? Guli munda mu ngoye. Kubanga ye Obusiraamu bulina hikma lwaki bwakkiriza omukyala atambule ng'olugoye luli lukweya wansi. Tetwagala kuleeta bulwadde mu mitima gy'abaki? Gy'abaami. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti mwalimu abaami nga balwadde ba mitima. Kati obutaagala kubalwaliza ddala, abakyala tubabikka, era Allah tabaraka wa ta'ala n'agamba abakyala nti mubeerenga mwebikka, mwesuuleko n'enkaaya ku hijabu zammwe ze mukoze eki? Ze mwambadde. Ate bwe muba mutambula, temutambula nga mukoona wansi, musobole okubeera nga mulwaza emitima gy'abaki? Egy'abaami abalwadde. So omukyala ateekwa okubeera nti olugoye lusukka ki? Lusukka obukongovule. Omuntu yandibuuzizza nti Qassim, seeka enkuba etonnye era olugoye ndukweyeseze wansi. Naam, ndukweyeseze wansi. Tugambye nti beera mwegendereza, oyinza okwegendereza wawa oli okutambulira. Yes, lukwateko, naye kasita otuuka mu bantu ng'omanyi nti wano waliwo abantu, luleke, kubanga ekyebbeeyi ky'olina kisinga olugoye. Havoc ky'ogenda okukosa abantu ng'ositudde olugoye, naam, si kyenkana na kukyafuwaza lugoye. Akhaffu ddararain, tulina ensonga nti ebintu bibiri bisinkanye nga byombi bibi, tutwalako ekirimu obubi nga butono. Onfuna bulungi? Yeyo qaidatu sharia. Mu sharia tugamba nti tutwalako ne tukola ensobi erimu, kugamba ne tukola ekintu nga kirimu ensobi nga omusango gwakyo mutono. Kakati omukyala bw'oba okutta olugoye n'olulimusa waggulu, kyokola ku bantu abakulaba nga balaba obwereere bwo kinene nnyo okusinga kyokola ku lugoye nga lukyafuwadde. Onfuna bulungi? Kyebutala nti Obusiraamu buli tekiniko. Kati bwe tuba twogera ku buyonjo, naye okimanyi nti ebintu byonna birimu okugezesebwa.
anti twayogedde ku ntandikwa nti Allah bw'akuwa hikma aba akuwadde kyabbeeyi. Mulimu hikma lwaki Allah yalagira abakyala bambale bwe batyo. Onfuna bulungi? Era n'okutambula Obusiraamu bukubiriza omukyala okubeera nti ali mutahajjab nga yenna yeebisse. Era ne butulagira, jjukira Allah agamba nti okuggyako okuleka ekyenyi kyabwe n'ekibato. Era Allah okugamba bw'atyo akimanyi nti embeera esobola okutuuka ng'omukyala ali mu nkuba. Onfuna bulungi? Naye era yakirekayo nti omukyala taleka mubiri gwe wabwera okuggyako ebifo bibiri byokka. Era yakimanya nti embeera zijja kubeerawo nga nzibu ng'omukyala azikola ki? Azitambuliramu. Nabwe kityo okukuuma obuyonjo n'okukuuma emitima gy'abantu abasobola okubeera nti balinawo obulwadde bajjanjabibwe. Omukyala yandibadde ng'atambula nga abisse obwerere bwe ate nga engoye nga zisukka wansi w'obukongovule. Naam? Kankubuulira brother Amir. Ekyo omukyala kyakola kye kimuweesa ejjana. Kasita assa etteeka ly'Obusiraamu mu nkola kyekyo ekimuweesa Allah kyamusanyusa nakyo era kyekimuweesa ejjana. Naye abakyala baffe bwe baba boogera ku hijab, naam, hijabu entuufu ey'Obusiraamu, omukyala Omusiraamu agamba nze sambala kulukulu. Mubeeramu ebbugumu, sisobola kwambala kulukulu nze. Kati abakyala basazeewo bambala obugoyegoye obutonotono nga buli light. Kati ne balyoka beebikka nga alese omubiri gwonna n'ebireeta appetite byonna bireka bweru. Olwaleero kati bayize okusiba obutambaala mbu waliwo styles. Oli yali annyonnyola nti nsobola okutraininga n'osiba akatambaala naye n'oteekako earrings zo ng'oyambadde hijab naye earrings zo nazo ziba nga zirengejja. N'asiba ekitambaala n'aleka amatu ebweru n'ateekako earrings ne zitandika okulengejja nga bw'atambula. Ensingo bagireka bweru ng'atambula. Omukyala ow'ebbeeyi atambula amagulu agalese bweru naye nga ali mu hijab. Onfuna bulungi? Kati ebyo byonna bitawaanya omuntu singa aba akoze eki akulabyeko. Naye singa tuba tukuumye empisa z'Obusiraamu, gwe waba kulabiraawo w'olabira nti si watuufu ate we watuufu. Buli kimu Allah yakiteekamu hikma. Amir, hikma ki eri mu kunaaba omubiri gwonna singa omuntu abanga ali mu menstruation? Singa avudde menstruation nga omwana ow'obuwala oba omukyala abadde agenze mu mwezi oba atunudde emasaaba, oba omuntu yenna omwami oba omukyala ng'abadde mu mbeera eza janaba. Ma hiya al-hikma? Hikma ki eri mu kunaaba? Naam? Hikma eri mu kunaaba eyinza okubeera nga teri clear. Naam? Tewaliwo kyamaanyi kiri awo. Era tewaliwo kiri awo nti omuntu afuna kino oba Allah yali alagidde kibeere bwe kiti. Nedda. Naye mulimu emigaso. Omukyala yenna buli lwagenda mu nsonga zaabwe ez'ekikyala, omusaayi bwe gumufulumamu, omusaayi ogwo gumunafiya, aggwamu amaanyi. Kyevudde olaba tulagira omwami nti omwami takkirizibwa okubeera nti abeera ne mukyala we ng'ali mu mbeera ze oba nga bali mu nnaku zaabwe. Lwaki? Kubanga abeera munafu. Onfuna bulungi? Kaakati okunaaba oluvannyuma lw'embeera ezo, Obusiraamu bwagala tunaabe tuddemu amaanyi, tuddemu tuzuukuse nerves ezibadde zinafuye. Onfuna bulungi? Era bw'oba nga okyetegerezza, omuntu yenna buli lwaba nga taliimu maanyi agamba nti njagala kunaabako, nze nampweddemu, njagala kunaabako. Era bw'ogenda n'onaaba oddamu amaanyi. Nabe tukubiriza omuwuliza waffe nti okunaaba toweemanyiiza kumala kuba na nsobi oba kubaako na kikunaabisisa. Tulina abavubuka nga yamala wiiki nga tanaabye, n'olyoka omusanga nga yenna newankubadde nga aba yeebasa otulo naye nga yenna alabika obukoowu byamukubye, amaze wiiki tanaaba.
naye buli lwobanga bwemanyiza okunaaba kuno nako ddagala. Naam, eddagala erikuzzaamu amaki, erikuzzaamu amaanyi. N'obwongo butandika okukola obulungi. Okimanyi nti mu mwezi gwa Ramadan, naam, omuntu buli lwabanga asiibye akkirizibwa okuyiwa amazzi ku mutwe, obwongo buddemu bukole bulungi, kubanga omuntu buli lwabanga asiibye atuuka ekiseera n'anafuwa, n'entegeera oluusi nebeera ntono, beera awo nga oyongobodde, kugambanga n'ebyokukola. Kati tugamba nti funa amazzi, naam, weeyiweeko amazzi, tekyonona kisiibo. Weeyiweeko amazzi. Amazzi gakuzza obuki, gakuzza obujja. Emisiwa gino egiri ku mutwe gyonna n'omubiri gwonna gigenda nikola ne giddamu amaanyi. Buyonjo. Naam, obuyonjo. So hikma eri mu kunaaba, okukozesa amazzi, tuba twagala oddemu amaki, oddemu amaanyi. Okunaaba seeka ekyo kya bulijjo tunaaba. Tugamba bye tukola tubikola ne intentions ez'okusiimisa Allah subhanahu wa ta'ala. N'okunaaba. Era buli lw'obeera ng'ogenda kunaaba, leeta nniya ey'okunaaba olunaaba olwa sunna. Buli lw'onaaba ofuna empeera. Onfuna bulungi? Naye bw'onaaba bunaabi, ng'onaabye bunaabi, nakyo kikola, naye tofunamu nga bwe wandireese enniya ey'okuba nti onaaba kubanga ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala alagidde tukole ki? Tunaabe. Amir, senga omuntu yeekuba bwekubi mu swimming pool ng'abadde alina janaba, oba abadde mukyala ng'amaze okutukula okuva mu mbeera zaabwe eza buli mwezi, omusaayi ogumuvamu buli mwezi, n'aba nti idumbule bwidumbuli mu swimming pool oba mu mazzi gonna, asobola okuvaamu ne tugamba nti anaabye? Naam, kaakati ffe mu mateeka tugamba abaanaayi. Era kikumalira okuyingira mu swimming pool n'ogivaamu n'ogenda n'osaala. Naam, ati n'omuntu dimiire mu nfula gamezi gamwisaagikako ng'ali bukuna nga iteshona ati gamezi gamwisaagikako abeesingire kasito uba bukuna n'ate Obusiraamu bukugiriza kugenda bukuna mu nfula da. Kubanga ati zisambo z'Obusiraamu oyina kubako nigamang'anyo, kunyewa genda bugende mu nfula ne kasita kibanga yes ifula enyala kukuba nenga buli ni compound. Naam, wigala okumulyango gw'emanja. Naam, waba ng'oli nyuma basi wabaamu enfula yakukuba gamezi gakwisaagikako. Wakale kukubako sabuni kikulu nti gamezi gakuzira gumubiri gwosizana. Andi kati twagala okukulaga nti Obusiraamu si bulinga bw'obutegeera, bo bwangu nnyo. Obusiraamu ddiini nyangu eyanguwiriza buli kimu. Tekaluubiriza, era gwe weekaluubiriza. Naye ng'Obusiraamu bwo bukibulwa. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti inna hadha ad-din al-islam yasir walan yushaddu hadha ad-din illa ghalabahu. Obusiraamu buno bwangu, walan yushaddu hadha ad-din illa ghalabahu. Teri ayinza bukaluubiriza okujjako nga ye yakaluubirizibwa. Bw'oba oyagala bwo bufuuke buzibu, bwo busigala bwangu mpaka gwe bw'obufuula obuki, bw'obufuula obuzibu. Naam, twayogedde nga tumaliriza, twayogedde ku nsonga ey'okusiiga khuffi. Njagala kubuuzayo ekibuuzo, khuffi tuzisiigako ddi oba socks tuzisiiga ddi? Mbuuza gwe, bw'obanga wakusiiga socks ozisiigako ddi? Ddi lwokkirizibwa okusiiga ku socks? Naam, wemba ndi mutuuze ndi within. Yes. Ndi maka gange siri mutambuze. Naam. Sisuka lunaku. Olunaku lulimu ssaawa mmeka? Zemanyi. Abiri mu nnya. Naam, tugambe nti okusiiga ku socks oba ku khuffain oweebwa omukisa nga gw'oli mutuuze 24 hours. Mpozi wemba ndi mutambuze
nnaku 3 zetukuwa bw'obanga ogenda kuwangalira okumala ennaku ezikola kyezisukka bwe ziyitamu ng'okola ki ng'okyusa. Kaakati socks bw'oba ogenda kuzambala oba khuffain osooka kunaaba ate osooka kufuna wuzu n'olyoka ozikola ki n'olyoka ozambala. Onfuna bulungi? Naye bw'obanga tofunye wuzu obanga tonaabye kusooka n'olyoka ozambala kati awo tokkirizibwa kubeera ng'ozisiigako. Buli w'onaaba otuuse ojja kuzijjamu paka ofune wuzu oba onaabe olyoka okole ki olyoke okole ki olyoka osaale ate kati esswala eziddako n'olyoka ozisiiga. Njagadde okubuuza ekibuuzo nti singa omuntu abeera nga omukyala singa abanga agenze mu mwezi omusaayi gwabwe gubavaamu buli luvannyuma lwa mwezi bw'abanga amaze okutukula bw'abanga bulijjo zaanaaba lwatukulidde lwennyini bw'abanga tanaabye ayinza okufuna bufunyi wuzu n'asaala. Iye kitegeeza ki? Alina kumala kufuna wuzu n'alyoka anaaba. Alina kufuna wuzu n'alyoka agenda maaso mu kusaala. Mbuuza nti baluwa abamalamu ennaku 3 mu mwezi waliwo abamalamu ennaku 7 kati ennaku zino zonna buli lunaku anaaba kati olwaleero lwakusatu atukudde asobola okufuna bufunyi wuzu n'asaala. Kyekibuuzo kyenkubuuza. Tusomesaako naye kyetujjukira nti abatanaabye bw'abakasa nti amaliriza anaaba buli olunaaba olutukuvu. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Omukyala bw'abeera nga abadde mu nsonga ze ez'ekikyala bw'abanga bulijjo abadde anaaba ku luno lwatukulidde luli abadde anaaba ennaaba eya bulijjo naye luno bw'amala okutukula aba agenda kunaaba olunaaba olwa sunna. Yeeteekateeka okunaaba ennaaba eya sunna. Ennaaba eya sunna twaginnyonnyola twagamba nti onaaba otya? Kaakati ebintu obipanga kifuula nnenge. Omukyala bw'abeera nga abadde mu nsonga ze ng'abadde ali mu musaayi gwabwe ogwa buli mwezi oba neyekoona akagere n'ebirala oba abadde azadde naye kati atuuse n'atukula omusaayi ogukutukudde oba abadde ne janaba oba bw'obanga oli wakunaaba onaaba omukyala nti kati yakwatibwako omusaayi naye olunaaba lwa janaba lulugatta omwami n'omukyala nti kati janaba kitegeeza ng'omukyala n'omwami beegasse mu nsonga z'obufumbo kyekyo bayita janaba. Islamic Media.